Olabira bino ng'abalimi ba vanilla mu disitulikiti y'e Rubirizi bali mu kattu olw'ensawo za vanilla ze batubidde nazo oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna abaguzi. Abalimi bagamba nti abakulembeze baabwe balemereddwa okufuna omuntu abatuusiza eddoboozi eri abavunaanyizibwa ku kugula n'okutunda vanilla waabwe era ne balaajanira gavumenti okubadduukirira. Nambire nyina abaana banje bana bali mu sekendule hati nimangu baza kusitama tuterire endudu twagitera MP witu takutugarukamu. As vanilla farmers have got very many challenges. This is a crop that needs a lot of effort. It needs time. Ssentebe w'eggombola y'e Katanda alinayitwa Anatoli asabye gavumenti okubazimbira ekifo we bayinza okukuumira vanilla waabwe nga tayonooneka okutuusa nga bafunye akatale baleme okufiirizibwa. If the government can help and improvise or construct the curing plant in that when vanilla has no market, when the market has not stabilized, they keep it, they chew it and keep it. Katusabe Sylvia ng'onaakola ku bya bulimi mu kitundu kino agamba nti naye kyamubuuseeko okuwulira nti abalimi ba vanilla bano batandise okwonoona emisiri gyabwe egya vanilla olw'ebbola ly'akatale. Crisis, they are with vanilla. Some farmers have started cutting them down because of lack of market. Kinajjukirwa nti ng'ekirwadde ekyalumya Wabwe nga tekinnajja mu 2019 vanilla yalina akatale kanene ddala nga kiro yali egula wakati w'emitwalo 25 okutuukira ddala ku mitwalo 3 egya siringi, so nga mukadde kano kiro ya vanilla egula wakati w'50 okutuuka ku mutwalo. Stella Nandawula Sendagiri ne Robert Kule, BBS Terefayina Gambuuze.